Chairman Nyanzi agobeddwa mu kibiina oluvannyuma lw'okuteetereza na mutabani ate ye Buganda egabye tractor mu masaza 18 buli saza eriwadde tractor esobole okulongoosa n'okulima okuyambako abalimi n'okulongoosa ennima ennungi. Omukulu Lumbuye atuwadde lisiti y'aba MP abakimyeyo akasente obukadde 10 bonna ogenda basanga mu mboozi yaffe ey'olwaleero. Mpozi ne Honorable Zaake amenyemenye babaka banne abagenze ne bakima akasente buli omu ne kye yakoze okulaba nti atuuka kasente ako. Mpozi n'otwala omukisa guno okwebaza mwenna abagyekumiddeko mwebale kubeerako KMG Masters nontuuse mu kaseera kano wabula kyenkusaba kimugo omukeeya akatweyungako subscribinga likinga sharinga video eno esobole okutuuka ku buli kinoomu wayisaanidde okutuukako. Mu mbozi yaffe ey'olwaleero bingi bikwoneddwako bingi birabiddwako. Tulabye Chairman Nyanzi ng'agobeddwa mu kibiina olw'embeera za mutabani we ate era ye Honorable Zaake agenze mu maaso n'okutunnyonnyola ababaka bonna abaatutta akasente miliyoni 10 abazanyidde musetezo omuli w'omusolo. Kyoba okola kimu sharinga likinga byonna ogenda kuba obiraba ng'era obifuna mu mbozi yaffe eyo. Kuba bene mbeganye nabo befula abegaana kati nabo basayininge ibwo banga bente yalidde basayininge ngolaba ko NRM yena na sayininga list ya mweno tesosola NRM ba opposition bonna basayininge naba independent kwe bali abasayininze neteri we NRM asola kusayininga kuba bazegaana bagamba tewali sente zagabiddwa era wowiro omuntu opposition yena inanga akugati wali sente yagabiddwa omanyi oyo mukubaziridde nze nkuwe ebyokulabirako mugenda mwabagala okumanya baani abalidde sente womanyira omuntu kasabanga bomubuuza tayogera bwayogera agamba yetazimanyiiko agamba tebiriyo ebyo si bituufu bya bulimba abamawulire bakuba kemiko ng'omanya bituufu era kyova olaba ne Mwai Museveni olwaliro bwavuddeyo n'ekiwandiiko tavuddeyo n'agamba nti teyagabye ku ssente wena nyini kugaba kuba ssente ezo zavudde mu bajeti ya Mwami Museveni ya State House kwa mu parliament we bajja komiti kwentuula bulungi nnyo bagamba nti Zaake bino ebintu temwina kumanya biki sente zino zigenda kukola ki era bagita classified information ebyo tulina kugula zigenda kugulamu byakulwanyisa n'okulaba nga tukuuma eggwanga lino nga lirina emirembe nanga we mbadde njagala okukunenyiza oba kirabe Museveni zaakozesa okugula abantu gutumanya nti no towebuuza nti naye sente bano bwe bagamba nti ono yalidde sente ze bagamba ono yalidde zivaawa yeyo budget ye jaita classified wagenda okugula ebyokulwanyisa nga ate ebyokulwanyisa wano olwedde alinawo ekkolero olwedde yeyekolera emmundu yekolera amasasi yekolera tiya gas yekolera buli kimu wano kati buli kimu akimanufacturinga wano ebyokulwanyisa yabiguze towabirabye mu parliament kati dowozira parliament kati mu mbeera eyo njagala okubulira yasasudde kikyamu nnyo era tukivumirira ekintu ky'okugulirira ababaka ba parliament kubanga obanga olinyiridde ekintu kye bayita demokrasia kubanga mu parliament tulina kujja ne tuteesa ku nsonga nga tewaliiwo mbeera yonna gye weekubidde tulina kujja kuteeseza abantu bannayuganda kati gwe bojja n'oleeta ssente ezo kiba kitegeeza olinyiridde eddembe erisookera ddala ery'abannayuganda kubanga ezo ssente z'abannayuganda zoli mu kwonona. Ekyokubiri obeera okoze ekintu ekikyamu ddala okulabanga oteekawo embeera okulabanga parliament yeetengeredde kuba executive ne registre kyabina okubanga byetengeredde kati byebintu byetuvumirira ne sekuvumirira yenna kuba biri mu kuweebula ssente ya bannayuganda kubanga kasito tendeko okuyiwa omusimbi omungi mu bantu kiba kitegeeza embeera egenda kujjawo eya credit crunch tuyanziza kyakiyiru sentamu woddiramu n'okolaga dibenga lye statement against the will of the people and the struggle against your uncle leadership. Statement gyokoze mu video esembye olwalo ng'okola press conference ebaddemu ekyabadde kirireetedde ku kyenayogedde ejjo ogambye nti oli wiringi okugenda mu maaso n'okuweereza abantu singa bana bakulonze bakuwaliriza okujja okulondebwa ku office endala yonna. Already oyina office y'obwa deputy president etwala omwaka mulamba tujja kuba tumaze okulonda
kati office jogezako okwogerawo jukira jo kulwokuna nabagambye nti omwana bali bamutaddemu kodi naye ekyo si ekikulu wabula ndi wano okutegeeza mukulu Churchill ne taatawo any slight bogus statement against the national platform and our president Robert Kyagulanyi Ssentamu mujja kukola lwaki embwa teseka tesinika mannyo etega matege ompulya bulungi nnyo gwe Churchill mama wo sokowudi taatawo n'omulala gw'omanyi nze kuba tumanyi njabatekamu abantu aba gwe nyoko kitaawo gwoyita kitaawo ne kitaawo abantu aba njabateka mu layini nze sitta kibenga sina kikene nyandusu Churchill kano ka video bakakuwe woddamu n'okola bogus statement against the will of people n'okola bogus statement will of the people nkugambye nja kulumba ne nja kukwatira mu categories z'abantu bana nyoko sokowudi kitaawo ne kitaawo naawe nkubuulira ekyagaana emba okuseka ng'etegamba nnyo ojja kitegeera yesongola kinaddagambe bantu bakuleke tebatakibenga batabannakikene nyandusu ebyange mbyogera kate ng'amuusa za bulesiyani awo tuvuddewo singa waje tuli mpuga nakagulu peke nga bali babede bwani kaba mukaku bani nga be batambulira ku president wa Febati ngoza singa tuliwo amazima gasigale nga mazima ensobebwe ebaawo essaawa zino nze nabagambye omuntu kasitofu kala ya ability mweno struggle je tulimu muluno lutalo lwe tulimu kastamula omuntu nga afuse liability asoka deke mabbali kulwa bulungi bwa struggle osoka no dake mabbali gwe simayina kumanya banaize mpulira n'amalusu ganjika kasitofuuka ekyobulabe eri struggle dake mabbali fechi amanyaze sawa zino tukyamwesiga never ogenda kunga mwana wani nga mwana bamulaba ne Museveni omwana atasobola kumanya nti gwe bakuwamba n'okuwamba kati babakutta novaayo okwogera n'omubuulirira mu kamera mwana wange kakati bannange olina okumanya nti Museveni mutemu n'omwana w'emyaka ena owange emyaka ena omwana owange asobola okumanya nti Museveni mutemu awamba n'abantu mwana myaka 27 20 katamanyi omugambira mu maaso ga kamera nga mu luno olutalo lwe tulimu nga gwakulira kunga nga nesaawa zino oli mu Amerika fe tugamba waliwo obunafu yes waliwo obunafu ate obunafu obulina okunogerwa eddagala era basebe ne banyaba basobola otuukirira president waffe kyemmanyi musajja mugezi ate ensonga aziraba ate agoberera nnyo amazima twetaaga kunga essaawa zino kunga yonga kunga tujetaaga nnyo kunga tujetaaga nnyo mu kaseera kano akaseera ke tuli mu lutalo eno 2025 emyezi tubala mibale okutuuka mu protest vote bambise mu shida nyingi emitego gy'abalabe mbuse mingi ngapatikanira kuba bulungi maanyi ga mukama bulungi kumakyasaba esala ungwanunga menvudo omusala kolena mali kolenga siwera ndabirire alba wamuno omusala amazadde wepera wemala okuwerera nga temuwera nemikono gyengena mesibasula abemikwano mama mesibasula mujatekata wamufera Amachago lunaku olwaleero nakuza mwezi 11 lunaku lwa 5 Ssaabasajja Kabaka yasiimye wano mu mbuga enkulu ebulange Mengo Ssaabasajja Kabaka yasiimye amasaza gonna 18 mu Buganda okuba nti gaweebwa kalakita ezigenda okuyambako mu kunyikiza ebyobulimi mu ggwanga lyattu Buganda. Tujjukira nti myaka 7 eno yemu ku nteekateeka nnyinimu ze yasiimye zibeerewo okujaguza amazaalibwa ge. Era nga tukimanyi bulungi nti Ssaabasajja ze ateeka amaanyi ku nsonga y'ebyobulimi, ensonga lwaki nakino tukiraba nti olwaleero
kigenda kuba nti kibaawo nga abaami ab'amasaza 18 mu Buganda bonna baweebwa kalakita ezigenda okuyambako abantu b'abeene mu masaza gye bawangaalira okuba nti bafuna ebyobulimi ebyomutindo. Eno gy'olaba y'emu ku kalakita nga bwe zifaananye zigenda okugabibwa olunaku olwaleero, era ng'enteekateeka zigenda mu maaso nga bwe nkutegeezezza. Bwe tusemberako katono mpolampola wano eno yasaza Mawokota nga bw'ogiwulira bagikoleezezza. Kintu kigenda kuba kya mutindo ddala minimu nga bwe yasiimye kirabike. Twakita masaza 18 kabonero k'amaanyi bwe twogera ku federo y'ebikola mu Buganda. Kino kye kimu ku biba byogerwako kitunuulirwa kigendererwamu okulayika nti embeera z'abantu b'abeene ziyitimuka kulaba nti zibeera za mutindo ddala. Nga bw'olabaawo kalakita wansi wano oyinza okulengera enkumbi ezigenda okwambazibwa kuno kulaba ti ekintu kibeera kya mutindo nnyo. Kale myaka 7 Ssaabasajja Kabaka twongera okumyozayoza era twongera okusaba Katonda ayongere okumukuuma n'okumuwangaaza ku Namulondo y'abajjajjaabe.